Sekirinya. Nibwe tukwebaza tetujja kumalayo. Tukusabira busabizi Mukama mwenyini akubudabude akuwa obulamu buwanvu nnyo. Njagala kwogera akagero kampi bwe kati male mpite His Excellency the President. Lumu Reverend yali asabira obulamu bw'endigaze mu kanisa. N'awulira nti omu ku bantu be mulwadde mu ddwaliro. N'ayanguwa n'agenda era n'amusanga ng'ali mu mbeera mbi nga n'okwogera tayogera. Anti mulimo gwa Reverend kusabira obulamu obw'endiga ye. Yasalawo olw'okuba omulwadde nga tali kwogera, completely bedridden, n'afukamira wansi kumusabira. Ng'afukamidde omulwadde n'aweevinga omukono n'akola bw'ati olw'okuba tali kwogera. N'abalaga akapapula we kali, ne bakamuleetera ne baleeta n'akakalaamu n'ascribbling ebika n'awandiika kapapula ako. N'agamba oyo ali kumulabirira attendant akawe Reverend. Reverend teyakasomaako yakateeka buteesi mu nsawo. Ye ne yeeyongera n'esaala. N'asaba esaala anti mulimo gwa Reverend kulaba nti obulamu bw'endiga ye busigalawo. Mwogedde wano ku mulimu gw'oyo yawamba Uganda. Bw'aba nti oyo President Museveni omulimu gwe number 1 wakulaba nti abannayuganda gwe nange naye tuli bawambe, tulinga abali muzu, ekyo temugyerabira. Okulaba nti obulamu bwo n'ebintu byo bibeerawo biramu. Naye Ssebo Reverend bwe yavaawo ng'amaze okuba saala ey'amaanyi ne bamubikira ne bamuwa ebirango nti oli gw'osabidde ofuddewo bwoti ng'afudde mufu. Ku lunaku olw'okuziika Reverend n'ajjukira akapapula oli ke yamuwandiikira omulwadde n'agamba banange mundeke mbasomere obubaka omugenzi bwe yamandiikira. Okutunulako baalaba bulabe Reverend nga afuna akuba presa yekuba wansi ngo omulwadde yali amuwandiikira nga amugamba, Reverend, you are kneeling on my oxygen supply. Yali afukamidde ku kaseke akapiira akatwalira omulwadde ki oxygen. Exactly government eno kyetukoze. If there is any member of parliament, a colleague that captivated me in the 11th parliament, soon after swearing, I was really captivated by the service delivery concerns that the Honorable Mohammed Sekirinya was addressing in so short a time. Kati baba musazeo kukuba engalo mumukubire. Olw'okuba bye yakola mu kaseera ako akatono byatusomooza. Naye laba omuntu n'asalawo okufukamira ku ki? Ku bulamu bwe. Obulamu bwe butandika okwoloneka akaseera ke bamuteekako these trumped up charges. Zino ez'emasaka nga naawe bwewuunya na kwewuunya. Ku bantu bennyini be tulina mazima ddala ddala nga nebuuza of all people ono Sekirinya yateeka mu bantu ejambiya kutema abantu e Masaka. Twamanya ndi bamuteeseko bamwambaziza eddiba lya mbuzi elengo nemala nemulya. Ekyo kitulumanyo mu myaka Honorable Sekirinya kyagendedde when we needed him most at this time. This is the time when we needed him most. I was pondering over the life of Alexander the Great.
yafiirwa ku myaka egyo gyenyini egyo 33 naye by the time he died he had conquered the whole world. Sekirinya in his early morning hours of political life, if we were actually to enumerate the achievements that he had made, they beat some of us who are senior many times. Ekyo kinzujukiza obugambo bwa Martin Luther King Jr. in 1963 mu speech ye, era abantu bagiwandiisemu gundi proverbs nyingi nyo, idioms ne metaphors. Yagamba we are free at last. Bagambye fe abali wano, we are not yet until we are in the current position of Sekirinya. Kati ye yali mu freedom saawa ze. Fe abasigadde wano tulina okwerwanako ng'ebisolo ebiri muki mu zoo. Because muli the reckless tweets even against our principle. Naye nja kwebaza Your Excellency the President the other day, zebyo bigundi byakwandikako gundi First Son byali binjiyeko gundi ice cold water mwitirifu. Naye bw'oyogera wano, the last time we were here, wanziza munywa amaanyi. Era wenjogerera nzizeemu amaanyi mayitirifu. Akati ate okufa kwa munnaffe Sekirinya kulina okutufuula ffe ba people power kutuwa obulamu bwa Hydra. We should allow the death of Sekirinya to behave like a Hydra. A Hydra is the only animal in the whole world that regenerates and reproduces. Discuss. N'obugambo obwo butono. Njagala okwebaza twala akakisa kano okuyimusa ojo okungubage n'abakungubazi.